Nyongera okubeera nga tebabuuzaako omuweereza wammwe Fahad Pro UG wendi nnyo okubeera nga tembatuusaako embeera yonna yonna nga bw'etambula mu ggwanga lyettu Uganda sakono by'eggwanga yonna yonna era nga essira wiiki eno tugenda okubeera nga tetuliteeka ku mukulu oba omugenzi kakati Honorable Segirinya owa Kawempe North era nga yavudde mu bulamu bw'ensi n'abasuubiza ngenda kubeera nga tebba live byonna byonna ebinaaba biguddewo mpaka nga Honorable Segirinya atuuse okubeera nga ate azikibwa olunaku lugenda kubeera lwa Sunday olunaku lwokutaano ku makya yasoose okubeera nga ate atwalibwa wali ku parliament y'eggwanga Uganda kubanga bw'obanga oli MP of course abalina okubeera nga tebakutuusaako awo ne babeera nga tebakubako eriiso evvannyuma we yagiddwa awo n'abeera nga ate atwalibwa ku muzikiti era nga eno wabaddeyo n'ensasagge wabaddewo ngeri y'ensasagge awo nga poliisi erwanagana ne bafuutu soldiers ab'enjawulo abadde abakulembeddemu okubeera nga tebatwala omubiri gwa Segirinya Muhammad era nga amune tubadde tukyali awo omukyala full figure alina byasobodde okubeera nga ate ayogera ku mukulembeze ow'ekibiina ekya NUP omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga si bigambo byangenda kubeera nga tekuterawo akatambi awo osobola okubeera nga ate owulira omukyala full figure biki byasobodde okubeera nga ate ayogera ku nsonga zino gw'ozoogerako ki kirira wansi mu comment section ibeera nga ate osulawo endowooza ku biki ogenda okubeera nga ate owulira video enkola yaffe bw'ebeera otandika n'okubeera nga ate ogindayikingirako likinga sharingirako abalala ate tegeeza banno nti kakati waliwo ebigudde side ezeno subscribinga bw'oba nga obadde tuna kubeera nga ate otwegattako ka notification bell kakoneko ka mugaso nnyo kajja kubeera nga te kakuyambako buli wena bandese update ka notification kajja kubeera nga te kajja waggulu wali nti kakati bino bibiri side ezeno kamere nga tembaterawo ensonga zino eza Honorable Segirinya oluvannyuma atembedde nga te nkomoona mawulire amalala mangi nnyo of course ku nsonga zezimu eza Honorable Segirinya nkomoona temubaawo Saalongo John tebalindako Saalongo John omusomi w'abafu yeefuze mayiti era yagiremezza abalala tukutumiddeko Saalongo John Kyagulanyi lwaki omuta Saalongo John kati omukulembeze wa pate principal okubanga gwosoma birango gwolagire bagenda kuziika ddi gwogenda gye bagenda gwembawira ku mayiti gwagisitula gwagibeera mu maaso is it a president of a party? No way. Mutya kubyogerako. Basenyo nyi bakole mulimu ki? Ate abalala bakole ki? What is others? At least Rubongo ya Secretary General. But you? Nene datwane Saalongo John ate. Atikati anti yasome bira yalagirira tugenda ojja mute njagala ozanyi ne abana abesimbyewo njagala tugenda kutambula bwetuti enfayo mu yokulezika Segirinya etandise bweti olwaleero agenda kusula wano encha agenda kubeera ku kibiina ku party encha agenda mu parliament aveyo agenda makaga chebano aveyo tumutwale mu kyalegun Saalongo John Kyagulanyi tukubuzizaako webale mirimu gyotusaka eggwanga omukulembeze CEO yo twagamba toli president material. You are announcing deadly material. Deadly material kibya simanyi kyenjogedde omukulembeze walaleko president Museveni nga yateekateeka byabeera bakirunda babeerayo wala muzaita manenga afudde bakirunda abawandisi ba president abeekyama naye abalina omwana mu muteeketeeke bwe tuba tumwagala mwogere amazima reality a president of a party mawe asobola okukola ekyo kunga Segirinya kunga Segirinya kunga people power our power mama tuzalira muganda waffe Segirinya wamu ne family ya Segirinya yonna civil deputy president Civil Secretary General, Omne Deputy Civil Mogezi waffe w'ekibiina era nga gwe leader wa ttiimu yaffe ya Parliament. Wamu ne babaka baffe bonna aba Parliament, abali mu Parliament n'abo balindiridde ogendayo. Mama, former leader of opposition, my leader of opposition while I was still in Parliament, and our brother about from the Far East, fellow leaders, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahi wa barakatuh. Bwaba wabasikiriza abantu nsaba mukakaneko sobolo kuwuliziganya nga tewali kuyogana kwonna.
zeno baganda bange olwaleero nina okusomozebwa kungi kubanga muganda waffe oyo mu kusaagirira kwe oba mu kwogera ebigambo bye naye ng'abanga bitegeeza alina eddimu lye yantikka ng'ali nnaamira Sseggirinya yagamba waliba nga nsoose okufa nina okwogerera essaawa 5 nga tumuziika nakwogerera eddakiika 2.5 kitegeeza mbuzaayo essaawa 4 n'eddakiika 5.8 naye nange nebaza Katonda nti abakulembeze b'enzikiriza y'obusiraamu bakkiriza newankubadde Sseggirinya yabadde wakuziikibwawo naye famire yasabye ne bakkiriza muganda waffe tumuziike ku Sande. Kitegeeza nti olwaleero nja kwogerera essaawa emu n'enkya essaawa emu ne ku Lwomukaaga essaawa emu ne ku Sande essaawa emu. Sseggirinya aba akyabangi n'essaawa emu sigenda gyogerera wano yonna yakwogerako eddakiika entono naye sijja kusirika nja kusigala njogera paka namala essaawa ya leero wadde nja kuba sirika zendalo. Ye Sseggirinya waffe tufiiriddwa muganda waffe abadde ayisangawo ensonga ye n'etegerekeka mu mukwano mu kusaaga naye nga ali sirias. Maama munange tukubagiza kitalo nnyo kitalo ddala. Tukifumiitiriza ne kufena teri asobola kulimba nsi nti ategeera obulumi bw'oyitamu maama okufiira omwana wo ow'enkizo nga Muhammad Sseggirinya. Mu buwangwa bwaffe wano obulumi obwo tufumiitiriza nti omukyala afiiriddwa omwami we, ekyo tukiteebereza era twamuteekerawo n'erinnya obeera namwandu. Omwana afiiriddwa omuzadde we abeera mulekwa n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Naye kubanga ekyo tekyafumiitirizibwako ne mu nnono yaffe simanyi kye tuyita muzadde afiiriddwa mwana. Kuba ekyo tetwakisuubira, tebaakisuubira ne bajjajjaffe. Era abazadde ebiseera ebisinga bw'aba asaba Katonda aleme kulaba ku mwana we ng'azaaye. So maama munnange tukusaasira nnyo, tuyimirira naawe, tukusabira Mukama akugumye akunyiga ebiwundu. Naye era twongera okukakasa nti ffenna tuli baana bo maama. Abudde Sseggirinya tujja kufuba newankubadde tetusobola mu ngeri yonna yonna kubika oba kuggala ga Sseggirinya gy'abadde aggala. Bannange nno tufiiriddwa kyali waffe, tufiiriddwa nnyo 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 nnyo. Sseggirinya abadde mukwano gwa buli muntu mu ngeri ye, nga ne bw'oba onyiize naye saawa zino tesobola kuwera saawa namba nga temuddinganye na Sseggirinya. Ye Sseggirinya waffe. Sseggirinya abadde example y'omuntu nga ffe abavudde mu ghetto ne yeeyimusa yekka n'okusomozebwa kwonna okw'enjawulo ng'oluzungu lwe alukuba ebiraka naye n'alwogera ne luyitawo. Ffenna tumulabye olugero lwe ng'ayimuka bw'ati, naye nga buli waayimuka alina ekifaananyi ky'ayimuka nakyo nga si muntu mwerazi. Sseggirinya ye example y'okumalayo, kuba omuntu we yatandikira kuba obukubi essimu ku radio bamwesize bamuwadde obwa kansala, arisinze through the ranks n'atuuka n'afuuka member wa parliament. Example from zero to hero. Sseggirinya zinyanzi yamundeetera nga mulabira ku distance naye yatuconnectinga, naye bwe twakwatagana ate naafuuka mukwano gwange nnyo nga n'enyanzi ne bw'aba njagala ate anoonya Sseggirinya n'agamba waayi Kyagulanyi mulabe ntya. Oyo Nyanzi yandeetedde abantu bangi naye ne bali babwanikirayo yabandeetera.
nkubye nnyo atuletedde bangi ne tufunamu ababi n'abalungi. Ssegirinya oyo n'oluzungu lwe olw'ogatagata yaŋŋamba Mr. President njagala genda mu Parliament okusooka pulira nga njewulira eyo Parliament, pulira nga tobaddeyo kiseera kimala naye ng'eddoboozi lya ghetto lirina okutuuka mu crudeness yalyo oba mu origino yalyo. Naye Ssegirinya ekifo kyayagala okwesimbako nga neeyali omuwandiisi w'ekibiina ekiseera ekyo gwe bayitanga Sulaiman Kidandala nga naye kyayagala okwesimbako. Ne mugamba Ssegirinya enkola yaffe ogimanyi, ffe tuli maanyi g'abantu, tuli people power. Ansa eri mu bantu, toddamu kunsaba kaadi kuba sinze nga bakaadi abantu be bagaba kaadi. Ne ngamba genda okwatagane n'abantu. Ssegirinya n'ayingira ground, Ssegirinya n'akonnekitinga n'abantu. Tunakkiriziganya abasawo ne banyabo nti bwe tuba nga tufuna ba candidates interest ziyingiramu, oli najja naga naye nga tolinayo mulubbi, fe abalubbi mutusosodde. Oli najja nogaa naye kati nze ndi muganda muno tumutusosodde. Abasiraamu balobbinga abo, najja naga naye kakati tetulinawo musiraamu ono. Kati abasiraamu mulowooza mulobbinga naye abakatuliki tulobbinga. Naye njagala okubategeeza abassebo ne bannyabo, Ssegirinya engeri gye yakonektinze n'abantu. Nze ndi musajja mukatuliki naye faatha omwerubaga yampita nanze ebbali naŋŋamba owaayi pulira nti ate mukyakubaganya ebirowoozo kwa kale temutulemesa Ssegirinya waffe ono faatha yayagala Muhammad Ssegirinya byaba akiikirira abantu. Kikulaga how connected to the common people Ssegirinya was, nti ye emirimu gye yali akola gyasukka n'eddiini nga bafaatha ate be bakubira Ssegirinya ekikopo. Muhammad Ssegirinya oyo ye Ssegirinya bassebo ne bannyabo. Waliwo omu ku baprofesa e Makerere twali tulina meeting gye tulina nowe secretary general. Professor n'agamba, by the way, you people should understand that the people want Ssegirinya ono professor w'amateeka. Ekyo kye kikulaga eddoboozi ly'abantu. So bwe yeeyitanga eddoboozi ly'ekyebantu teyalinga mukyamu. Era nga bw'eri enkola yaffe tugoberera abantu kye bagamba, abantu kye bagamba kye twawuliriza. Nzijukira nti waliwo n'omu ku mikwano gyaffe sijjamu ku bakulembeze mu bibiina ebyenjawulo sijja babulira linnya lye. Naye yankubira n'okugube n'agamba kasajja gwe twakulabirawo oyinza otya okudisappointing omwana oyo ali intelligent Kidandala n'otuleetera ono riffraff, yamuyita riffraff. How can you bring this riffraff? Ssegirinya ne mugamba munnange sinze abantu be basazeewo. Naye oluvannyuma lwa byonna nkakasa banaye abaprovinga wrong. Nze ekisinza okunnuma era nammwe munakanya nange, Ssegirinya tanyumiddwako bwa MOP bwe, tabunyumiddwako. Ssegirinya olwamulonda, Ssegirinya yatandikirawo ng'alinga aliko ekikyamu ku mutwe, aleesa ambulensi, agenza azimba eddwaliro, akoze atya. Nemuyita Ssegirinya ne mugamba owaayi sente ezo zijja watya nti Mr. President Parliament basobola otuwaayo sente, bampadde n'asabye sente ate n'ez'emmotoka zenyina ogulamu emmotoka. Mwamulaba teyavuzeeko ku mmotoka ya bbeeyi, zeyali alina ogulamu emmotoka, akoze ambulensi, akoze eddwaliro, akoze eki. N'abamu ku banne abali bakalisimaati ne bantuukira ne bagamba naye ono omusajjawo asusizza kabampaane, alinga ayagala otufaananya obubi. Nze muli ne ŋŋamba mbadde kyekigendererwa kyaffe kulabisa. So yoyo Ssegirinya bassebo ne bannyabo. Kale obwo butanyumirwa ba MP bwe yali yeesaliddewo, naye tewaliwo obutabunyumirwa bwateesalirawo. Ssegirinya waayita akaseera mpawekaga ne bamukwata ne bamusiba, ne bagamba nti Ssegirinya ne Ssewanyana be baakulembera okutema ebijambiya ne Masaka. Nejjukira buli kulonda abaddenga okutema ebijambiya, buli kulonda abaddenga okutema ebijambiya, kubanga oyo Ssegirinya akyali mwana muto.
naye bamukwata byonna bye bamukola mwabiraba. Sseggirinya yali muntu nga tabeera na nsonyi nga baayo n'agamba bankoze kino. Sseggirinya yajjanga n'atugamba bannange bankubye empiso ze zitegeera n'abalaga omugongo nga mubiraba nga tubiraba. Naye katubiyisaako maaso ne tubyogerako tetubiremerako. Kyanaku nnyo naye waliwo ebifaananyi bye mujja okulaba ti mu kusiba Sseggirinya mutulugunya. Yantukira n'aŋŋamba Mr. President abasajja abo bantulugunya sikyasobola nakukola ng'omusajja. Nga bw'oba olabye ebifaananyi by'obusajja bwa Sseggirinya bwe baali bamuyisizza wennyamira. Sseggirinya olunaku olumu yali mu kkooti mwena mujjukira n'awaayo ekigere nga kyonna kivunze n'agamba mulamu zirabayo bwe nfaanana. Ne bagaana omutwala mu ddwaliro. So saawukana na bigambo bya muganda wange Nubian Bwase wano n'abalala bonna n'abagamba nti Museveni yasse Sseggirinya kubanga yamusse. Lwakuba temwagala kwogera mazima gano. Era singa tubadde mu kifo nga tetuli wano, singa abantu kinde ne bagamba oyogera ku Sseggirinya yogera mpolampola tomalayo nnyo. Bwe batyo batta muganda waffe Bishop Kaggwa naye nga tebaagala muntu yenna akyogereko nti bamusse. Ne batta Ssaabasumba Cyprian Kizito Lwanga ng'abadde atambula eggulo limu n'atambula mayiro 5 enkera nakera nga bamutugidde mu buliri. Naye nga tewali ayagala kyogerako. Ne batta Sheikh Muzaata nga tewali ayagala kyogerako. Mu mwaka oguwedde twalina Deputy President waffe Mama Jolly Mugisha. Olwayawukana ennaku 2 batukubidde ne bagamba yalwadde. Bamudusiza mu ddwaliro ali mu intensive care. Tategeera tayogera. Kyagenda bwekityo paka we yatufaako. Kwegamba bagenze batutondola omuntu bwe batyo. Tubadde wano ne Lord Mayor era nga mukuba akama mugamba owulira otya muganda wange. Kubanga bwe batyo batutandika nze nange njogera wano naye simanyi oba ddi. Naye embeera gyetambulira mu basebo ne bannyabo. Kyabatemu bano kati tebakyaswala. Ate no wakiriko Museveni kuba ye senior mutemu. Atemula nasaaka essuuti neebuzaabuza oba oliawo n'asindika nabbanja n'aleetayo amabugo nga buzaabuza. Mutabani we ye kasita Yesu w'amagengere abikubawo nga bwe biri. Mwamulabye ng'agamba ayagala kunsalako omutwe ne ŋŋamba Mukama Katonda lwaki tateeka mundu wansi najja n'agusalako. Ateeke mundu ze aziteeke wansi amanyi gye mbeera magere. Ajje ng'omusajja agamyuka nze kusalako n'ekisolo kyajje nakyo kasite mundu aziteeke ebbali. Naye tujja genda bwe tutyo basebo ne bannyabo bwe munagenda maaso nga mwetiiririra bajja kubatta omu kw'omu katuwerekera Sseggirinya myaka 37 bamutemudde omwana w'abandi. Ffena tukimanyi. Kyanaku nnyo tufiiriddwa Sseggirinya. Sseegi munnange oba oliawo twakutekinga for granted, oba oliawo tetwakwagala kimala nga bwe twalina okwagala, oba oliawo tetwakusudya kimala nga bwe twalina okusudya, oba oliawo ffenna tubadde n'akatambaala ku maaso kuba mujjukira basebo ne bannyabo. Tubadde ne ba MP ab'enjawulo. Tulina bali bannasoma nnyo, bali nnyina experience, bali namalayo. MP otambula bw'oti olina kusoosaayo ogwa kkono n'ozaako ogwa ddyo, olina kuwandika nonsense. Naye nga tebayambye bantu. Nze tobanyongera abo mpa Basseggirinya nga bano. Kubanga bannaffe be twalowooza nti bamanyi nnyo amagezi gaabwe ag'ekiboggwe
bagakozesa kunyigiriza abantu, bagakozesa kubba abantu. Esi yakyogeddeko ate nzikanya naye ani baseba ne banya basobola okugamba nti Ssegirinnya yakozesa ekifo kye nabba abantu. Ssegirinnya yabba mmeka? Naye bwetyo bwe tubadde nga Ssegirinnya tumufiiriddwa naye atugudde obwongo, atulaze nti okwogera oluzungu si kye kitegeeza amagezi, lulimi. Atulaze nti it does not matter oba olina diguli mmeka, tekikwetaagisa kusomera mu yunivasite ezaawa okumanya ebiruma abantu. Weetaaga kuba na mutima gwagala nsi yo, weetaaga kuba mwesimbu, weetaaga just kusoma ddiini naye ng'okkiriza eddiini eyo, okkiriza mu ddiini eyo byebuulira. Basebo ne bannyabo mbakubagiza mwenna, buli omu Ssegirinnya amulumye mu ngeri ye. Mukama amulamuze ekisa, amusonyiwe byamusobako, amwejjana Firidausi, asaasire famire ye, asaasire mukadde maama amuzaala, abaana be abato, Kannagirinnya n'abalala, naffe mikwano gyatusaasire. Ssegi wumula mirembe muganda wange paka tulyegwako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo esanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa balina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bwe badde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi gye babaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse so okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge ng'ali wala. Na neetaaze enamba yange yeeno eri 0701 Namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amakaga kolongotana sente zikola zipita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kumala nja kulombera eddwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'eddwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.